Yes, Faadi TV jimbaniriza akadde kano. Muli mutya banange mwasibye mutya. Ngenda kubasaba musubscribing ate munyigire kale video no jimpereka like comment section weri awo bakabuntira mu comment section. Ate osigalenga hoji followinga bagita Faadi TV. Subscribe ate onyigire kale bamita Ursher kama. Ursher kama munange. Ursher kama yazala bulungi. Era baby we yoyo. Muna yavule nakola ki na confirminga nagamba nti banango omwana yamuluma jukira Calvin kanja afainga gamba nti Ursher kama ni makubadde gamba nti lubuto lwali lwa myezi 9 lubuto lwa Ursher kama lwali lwa mwaka gumu sine myezi 5 so Calvin kanja yayemerako ngagamba nti Ursher kama tolimba abantu olubuto wa Joli yalumufunisa Calvin kayanja sebo yalemerako agamba nti Ursher kama alimba abantu olubuto yamazina lwo mwaka gumu ne myezi 5 omwaka gumu ne myezi 5 imagine Calvin kanja akola ki yakiremerako eno bagita Faadi TV stay on YouTube platform atosigalengo following ambane updates na value mbana mawuli agabagatambula mbatumideko abali mu ggwanga lya Canada mu Toronto Saudi Arabia Qatar Bahrain sinza mu ggwanga lya Oman mwenawe bazambagamba nti muli batabu nnyo abali mu kibuga America bali mu kibuga Jeddah mbagamba nti mwena muli bakabi nnyo mu kibuga Riyadh mwenambwe bazambagamba nti muli batabu nnyo nsonga za Ursher kama mune yazala akana keoka baby keeko akana keeko nenga ye Calvin kanja omugamba akyagutoka mukajukira Ursher kama yawodi nagamba nti omwana yamuluma ninagamba nti munenge bitambuzibwe biraga nti no yamazina lwo olubuti omwaka mulamba ne myezi 5 agamba nti si bituufu nga Calvin kanja wakola ki Calvin kanja wabitambuza si bituufu nakubadde omwana era nti yamulumye omwana yamulumye jukira information yatambula nga balaga nti Ursher kama nti bamuloga era Calvin kanja asiko kubanga atambuza information eyo asiko kubanga agitambuza ngagamba nti Ursher kama bakola ki bamuloga ensonga za business wali ku airport pick up jukira Ursher kama atanikawo Ursher kama airport pick up bano bakola ki baki bantu ko airport abaveebwe gwanga ne bakutwala yona joboyagala yes ne bakutwala yona jokola ki yona joyagala kakati Ursher kama business jakola ki jatambuliramu era Calvin kanja vanagamba nti ne pick up Ursher kama now business ya airport pick up motoka yali yagula taxi anti Ursher kama akola ki yagitunda olw'ebizibu ebyali bimususeko mukazi watu olw'ebizibu ebyali bimususeko nti byamwaliza okola ki okubanga atunda ne motoka ye eyali gyali akozesa mu business ye ey'okukima abantu ku airport naye nga Ursher kama yava nakola ki nagamba nti yakubira Calvin kanje simu Calvin kanje nagana okwata essimu nti ng'ebigambo bimulumiriza tibyakola ki nti byayogera nti Calvin kanja byayogera si bituufu Ursher kama yagamba nti banayagana tebalina kubigenderako nti olubuto yamazina lw'omwaka mulamba n'emyezi 5 agamba nti si bituufu banaye Calvin kanja temumugenderako just yasala mugambo gwe subscribe atonyigene kade ka baby keeko abasinga bagala lage face y'akaana jukira ne information yali tambende yali yabataata b'omwana abatuufu bannange Ursher kama abadde kibamukola ku social media nga kugamba ng'omwana bamwadde bataata ab'enjawulo Fleki DJ Amutolo ani omulala awo bawera balinganga ndowooza basatu balinganga basatu waliwo omulala gwe nerabidde oba yeddeno oba yaani bali basatu nga bonna babawo omwana wa Ursher kama omwana oyo kati abasiga baagala kulaba face Ursher kama ayagala nnyo okulaga face y'omwana we yagala kwera nga Juliana Kanyomoozi tagala byakulabisa mwana we ku kamera bayinza otiga taata w'omwana omutuufu ti Fleki DJ oba wa Mutolo jukira information yatambula nga kiraga nti bataata b'omwana Ursher kama bonna basuubiza okuba nti bataata b'omwana nti omwana bamwegaana Fleki DJ yagamba munaye nze ndeka ne musajja mufumbo ndeka Mutolo n'agamba nedda nze nkyali mwana muto sizaala deno n'atabuka n'agamba Ursher kama
Ashakama tonsibaako mwana okubanga nze sikumanyi nnyo kiri awo gyatuli ba mukwano. Tetusukangako mukubeera ba mukwano. Baba omwana yaganye omulaga face naye nga munnange yazaala omwana yazaala bulungi. Subscribe ate nyigende kale mweraba.